Ono mukyala ye mama w'abaana. Let's give her that respect and give her that peace of mind. Abaana oyawukana mama waabwe nga you don't take care of them. Unobasaba oba oyagala omukazi akolere ki. So if I'm loving Prima, it's a full package she come with. Look at her. Omwana alina okusoma. Abo abaana olabye balabika bubi. Prima tammangako muntu yenna baana oba bagala genda wa jjajja waabwe oba anko waabwe oba ki. This is life. Omuliro Kenzo yagamba, are you feeling the heat? Oguwulira oguli mu kyoto. Muliro ki? Bingi byogeddwa ki ekiriwo? Alistade ki ekiriwo? Oli otya mukwano Kadashi? Ni perfect. Nga wondaba. Tugende straight kubiriwo mu ggwanga Uganda. Mwe muli kulya sente zammwe but social media mugiholdinza ransom. Social media mugiholdinza ransom. Lwaki entalo z'amaka muzitwala ku social media ku status? Nze satwala ntalo z'amaka ku social media. I was replying Peng because Peng was attacking me for several days. Yes. I'm not even supposed to be talking about this, but let me do it. Peng azenga mbuma. Nze case ndi mukyala muzadde. Ate nze information emu efuluma abaana bange bali exposed. Enshagenda kala ku makyafula smartphone. Tosobola kwogera mbu omukazi yamma omusajja abaana. Nze munaye ku bakazi abalala maybe it's okay. Kuze it's not okay because my daughter is going to watch it tomorrow. I know my daughters. Bagala nnyo okumanya. Nze abaana bange bagala nnyo okumanya. Ositegeera. So ajjakera ku matala be interview. Nga munnange Pengo omusajja ali awo oba yali atamidde oba zonto yeeyogeza. Mbwate omukazi simwagala mu omusajja abaana. Naye kituufu omukazi ekituufu Prima wamma Geosteady abaana. Nze keizi saakuma muntu yenna mwana. Kubanga omwana ali innocent. Era I keep that secret so much. Nti ba privacy yaabwe. Nze n'ombuza ku baana kugamba bali fine. They're not complaining because they are not. Naye nanyiiga that day. Fine ine ebyansumbuwa that day. Naye nakera ku machango nga people mentioning me on Facebook. Nengamba kiki. Nengenda mentioning. Omusajja n'avuma ninga ekidomola. Ninga embizi. Seriously, I'm a mother. So message yote yali basically nga tegenda wa Geosteady yali egenda wa Penge. Ngamugamba. So yo simumanyi. Ali awo zonto oba yayita sitaani. Imagine someone calling yourself devil. Kitegeeza oli sitaani. You are trying to destroy people's peace. Goliawo. Kitegeeza I'm not trying to provoke him or attack him, but that is what his name is, sitaani. Nagamba muze namma abaana aba tanjagala ntinganga ekidomola bino ndi mingi nga mbiraba ositegeera me I'm not someone who's going to attack and I keep quiet. Tugende ku nsonga semasonga. Geosteady yavuddeyo ku World Women's Day. Walabye post ye. What came into your mind? Wamumma abaana n'omugamba abaana tebali muziika abaana si babe. Prima twetaaga DNA ku baana abo oba olira mazima. Abaana bange balina privacy yaabwe nga bo. Tebagenda funa DNA, tebagenda kubeera mu ntalo za tata waabwe yani, kubanga tata waabwe omutuufu yeemanyi. Ositegeera. They are not going to be into any battle. They are going to have their peace, their children. They are not even going to know what is happening. Because nze mama waabwe tebalaba mu bukyayi bonna. I am a mother, I'm a happy mother. Wayogedde ku kya responsibility nti omusajja taleeta wadde ssente za shuttle okakasa Geosteady ayinza oba talabirira baana abo. Tell me the fact. Nabadde ngamba Penge nti omusajja gwowolereza mubuuze lwaki talaba baana. Omwana asomeramu agendera mu shuttle, omwana asasula school fees, omwana anywa amata, omwana ayambala pampa. Ositegeera. So wemba sikuwadde mwana. Waliwo ensonga. George taweereza bintu bino. Ndowooza. Tell abaana because he's not acting right. Aleze kezi sigenda kubira musajja mukulu simu. Listen, I'm sorry to come through, yeah? Because ositula nnyo abaana b'omusajja ne ku birthday. Wuliriza. She doesn't owe anyone an explanation. So you don't have. I'm speaking from a perspective of being a human being, yeah?
bano baana, what we say now is on record. It will be there in future. Ono mukyala ye mama w'abaana. Let's give her that respect and give her that peace of mind. You know, you can ask her about anything else. We shouldn't overdrag them. If it's about her career, if it's about her ex, it's okay. But these are children. Wali ulidde bulungi nga ozadde mu Prima abaana ne batabakuwa. Lwaki tokugamba Prima nawa Geosteady abaana be? Babo? Let me talk. No, Henry, abaana babosebo. Casey, abaana oyawukana mama waabwe nga you don't take care of them. Unobasaba oba oyagala mukazi akolere ki? Awugambe Casey twala abaana. Listen, this is my point. She's the mother of the children. Yamanye engeri gyagala okuzaamu abaana be. She doesn't owe anyone an explanation. Tata w'abaana ne mama w'abaana, they have a responsibility to grow their children. Tosobola musanga wano ng'azze kunyumirwa n'otandika mubuuza. Naye ositula nnyo abaana b'omusajja Henry. Lwaki? No, wuliriza. Prima, waliwo ensonga ze tulina okujja mu ddiiro. Geosteady tayinza abeerawo nga adaaga abaana be. Let me ask you something. Bwe yazaala abaana nekitegeeza nti talina kwagalwa. Nekitegeeza nti obulamu bwe bwakoma. I've been groomed with by people that are not my biological parents, yeah? So if I'm loving Prima, it's a full package she come with. Look at her. N'abaana ababe. No, I wouldn't want to talk about kids. Nero akuba obogedde. Whatever comes, oba ayina akagera akavundu, oba ayina erinnya eryamenyeka, oba ayina abaana 8, what she has is mine. Kati kankubuuze, wemba abazadde baabalwana omwana walwala olowooza ebyo abimanyi? Omwana alina okusoma. Abo abaana olabye balabika bubi. Balabika bubi. Tebaagala kumanya what happens. At the end of the day, they have to grow up. My simple question is, lwaki tebawa abaana Geosteady? My point is, abaana tetubajjaako kyabwana. Abaana, let them have the freedom of being children. Prima tammangako muntu yenna baana. Oba baagala genda wa jjajja waabwe, oba anko waabwe, oba ki. This is life. You understand? This is life. Let us respect this woman with her kids, with her family. Ne taata waabwe, let us respect him. He is a brand. You understand? Let us not blow things out of proportion. Henry, nabye njagala babuuza ebiri very real. Geosteady yagambye men are also victims of domestic violence. Wakubanga omusajja tuyinza obeerawo nga tokendeeza, yali agamba tokendeeza bikonde bye wali omukuba. Era wonna owesiriwaza nkusabula oli. Wamuwangamu empi. Wewesiriwaza nkuwa. Henry, domestic violence ogimanyi? Leka kunyumirwa naye waliwo questions eziri pending. Oli love doctor. We are not going to seek sympathy from anyone. The point yange nagisaawo, I was replying someone who was attacking me, and it's over. I'm not going to attack someone. Sigenda beera mu ntalo. Nali nziramu omusajja yali anvuma munange nvaako tonvuma ndeka. So Henry, oli musajja munnange? Musajja wange. Tomubuuza. Sire bayite Fugabbi maaso ga kamera. Neera avo eno. Genda muleke. Naye abaana bano ekyo era domestic violence eyo gy'okola. Kale kambere Prima bannange akola domestic violence ku basajja be. Wakubanga gy'oli. No case, get out of our face. This is